Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine, President wa National Unity Platform, muganda wange agenda kubanga agraduatinga mu mateeka, agenda kuba agraduatinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, agenda kubanga agraduatinga degree ye mu mateeka okuva mu university gye bayita Cavendish University omwaka guno. Gwe mukwano gwange ali yeekumira ku Yugi Updates TV. Nkutegeeza nti nno kwanirizaako nnyo kola kyamaanyi okwekumira ku mayengo gano. Gw'atanaba kusubscribinga nkusabye ogende mu maaso okube ng'osubscribinga ggwe muganda wange. Omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine, yaliko musician n'akyuka n'adda mu byobufuzi. Muganda wange kyassanyu okubanga University eya Cavendish etutegeezeza nti nno y'omu ku enkumi n'enkumi z'aba student abagenda okubanga bagraduatinga okuva mu Cavendish University omwaka guno. Tetumanyi budde kijjaawo abadde abisomera, abadde abisomawa tetumanyi, naye nga wegatwega tutegeezezza okusinziira ku mikutu egya social media platforms weebityo we bitambula gwe muganda wange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Bobi Wine nno amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubanga agraduatinga bachelor degree mu mateeka okuva mu university, era abagoberezi be bitwandiise nga ba disciples ne ba followers be, kino olwedde baakitadde dda ku social media platforms. Baatandise dda okubanga baselebratinga okwaniriza ekigenda okubeerawo omwaka guno president w'abantu, president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga agenda kubanga akuza graduation ye ey'amateeka ng'afuna diguli ye okuva mu Cavendish University. Gwe mugwana wange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Jjukira nti nno omwami ono mbadde nkyakutegeeza amanyikiddwa nga Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform. Jjukira nti ono omwami abadde muyimbi ebbanga lye lyonna lyonna ery'obulamu, ng'era nga si ye muntu gw'oyinza oteebereza okuba nti najja kuyingira ebyobufuzi. Wabula abantu abasinga balowooza nti ebyobufuzi abitandise omwaka gwe yagenda mu paliyamenti y'eggwanga Uganda. Nedda, omwami ono yatandikira ddala ebyobufuzi ayajja akirambika mu nnyimba ze yajjanga ayimba oba ng'ozze obyegendereza, naye abantu abasinga baali tebapayinga attention. Jjukira nti nno bw'obanga oli musanyufu ennyimba zino z'owuliriza oba oziwuliriza just funamu ssanyu, naye oba olina embeera ekunyigiriza mu bulamu bwo, awo osobola okutegeera amakulu g'oluyimba. Abantu abasinga baatandika okutegeera amakulu g'ennyimba ze ng'amaze okujja ku bufuzi ze yayimba edda, nga balabye ebibanyigiriza mu ggwanga lyabwe ne batandika okulaba amakulu g'ennyimba ze. Omwami ono amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, abangi mumanyi nga Bobi Wine. Kaakati okuva eyo abantu baali tebamulabamu kya bufuzi, naye ye yajja akyerambika, kyajja kimugoberera okusinziira mu nnyimba ze paka waatuuse wano n'alagira ddala kikyali. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Kaakati ekintu akirinnyisizza ddala ku level, era agenze n'asoma n'amateeka. Jjukira ali yasoma dda wano ku Makerere University ng'era yasoma music. Kaakati ddala alirinnyisizza agenze n'asoma n'amateeka mu Cavendish University, eyo gyafuniddeyo bachelor degree mu mateeka. Kati ajje awoomerwe entebe ya Uganda nga tewaliwo amusonga mu lugalo oba amukuba ku mukono. Gwe muganda wange ampuliriza. Kyassanyu okubanga tugenda kujaguzaamu naye oba nga tusanyukirako muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine, President wa National Unity Platform, agenda okubanga acelebratinga graduation ye eya bachelor degree omwaka guno okuva mu Cavendish
University gwe mukwano gwange ali eyo yeekumira ku UG Updates TV. Kutegeeza n'oka osobola ofuna information n'okubeera updated, so nja kusaba gwatana kuba nga osubscribinga ku eno channel, genda maaso n'okuba nga osubscribinga gwe muganda wange yeekumira ku UG Updates TV. Mbaagala nnyo era temuva ku mayengo gano.